Wewa Mukama teoli akusinga. Wewa kabaka wabakabaka. Wewa katonda wabakatonda. Wewa Mukama tajjulukuka abeera omulamu emirembe gyonna. Amawanga gonna gwe gatya. Bakabaka b'ensi eno bonna gwe bavuunamira. Gwa yaliwo era aliwo era agenda okubaawo. Oli katonda ekitiibwa kyaffe amaanyi gaffe era obuyinza bwaffe. Oli Mukama gwe tunaatyanga. Oli Mukama gwe tunaasinzanga. Oli Mukama gwe tunaakowolanga. Oli katonda gwe tunaayitanga. Oli taata gwe tuneesiganga. Amaanyi, obuyinza, ekitiibwa, ettendo byonna bibyo. Olinnya liri erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Mumukubire mu ngalo yabeera omulamu emirembe gyonna. Hallelujah. Mwenambala musiza nnyo osobola okufuna wotuulatuulawo. I greet you all. Can find a seat. Abali ku TV, KTV namwe mbalamusiza mwaka enjawulo. Watching us through KTV, I greet you in a special way. Era ne mbaniriza mu service eno mwebale twegattako. And I welcome in this service. Thank you for Ate mu joining kiseera us. kye kimu nammwe batuulirako Kingdom FM. And at the same time, those tuned in Kingdom FM. Mwebale gyegattako. Thank you for tuning in. Baako omuntu omulala gwe bagulizaako. May you tell someone. Kye kimu ku bijja okulaga nti toli selfish. It's one of the signs that you are not Nti selfish. tuweeyagaliza weka. That you're not selfish. Wama gwe atudde wano. For you instead here. Neighbor inalibadde gamba omukwateko mu ngalo ne COVID takyatuganya kati muweevingire buweevingizi nga omuteddeko ne kasimayiro ak'ekirokole. I would have told you to shake your neighbor's hand, but because of COVID and its SOPs, we just said that wave to them and smile. Kirimala n'ekiggwa nakyo. It will come to pass. Buli ekirina entandikwa ate kiba n'enkomerero. Whatever has a beginning has an end. Gamba neighbor akulinaanye nti n'ekyo kijja kuggwa. Tell your neighbor that it will come to pass. Mukama yeebazibwe. Amen. N'ekyo kijja kukola ki? It will come Bw'oba to olinayo pass. n'ekirala ekikweraliikiriza n'ekyo kijja kuggwa. If you have anything that worries you, it will also come to pass. Ani awulira ngambeko nti amiina. Hallelujah. Gwe buli oli ekikulinyisa pressure n'ekyo kijja kukola kiri? Whenever you hear something that causes your pressure to go high, it Kuba will buli come to an ekiriko end. entandikwa ate kibaako enkomerero. Because whatever has a beginning has an end. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise be the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise the Lord. Ngenda kusaba ogende mu Bayibuli yo mu kitabo kya Yokaana essula egenda kuba ya mwenda olwaleero. I'll kindly request you to go in the book of John chapter 9 today. Olugendo lw'okufuuka omuntu omulala. The journey of the transformation into another person. Kama yebazibwe. Amen. Olugendo lw'okufuuka omuntu omulala. The journey of the transformation into another person. Bw'owulira Setaani atandise okuwoloma. If you hear the devil crying, Bw'owulira Setaani awoloma ng'omanya nti omukubye akaswanyu. if you hear the devil crying, you know that you have striked. Wali akiwulidde ekyo? Has someone heard that? Bw'owuliranga ng'emizimu gikaaba ng'omanya nti olabika ogikubye. If you hear the demons crying, you know that you have stricken them. Bwe giba teginnakaaba omanya tonnagikuba. If they are not crying, it means you are not hit them yet. Kitegeeza mwategeeragana nagyo, muli mu ndagaano nagyo, mulina covenant oba omukago wakati wo ne dayimooni. It means you are in consent with the demons. Naye bw'owulira emizimu giyomba, But if you hear them quarreling, ng'omanya nti ejjinja ly'okasusse lirabika likubye target. you know that the stone you have thrown, maybe it has hit a target. Hallelujah. Amen. Bw'owulira tegiyomba ng'omanya tolina kye waakoze. If you hear them silent, just know you have done nothing. Naye bw'owulira emizimu giyomba But if you hear them quarreling, ng'omanya nti bwakasusse envuumuulo, you know that when you striked, Goliaasi wamuyingiza ejjinja mu kyenyi. you were able to hit Goliath in the forehead. Kati abulako mutemako mutwe. You are just remaining to be hid. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise the name of the Lord. Amiina. Amen. Genda mu Bayibuli yo Yokaana essula y'omwenda olugero olusooka. We are going into John chapter 9, verse Yesu 1. bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu ayazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Now, as Jesus was passing by, he saw a man who was born blind. Abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti labbi ani ayayonoona ono oba bazadde be kye kyamuzaazanga muzibe w'amaaso. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned among these, this man or his parents? Yesu n'addamu nti ono teyayonoona newankubadde bazadde be naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye.
Jesus answered, neither has this man sinned nor his parents, but the works of God should be manifested through him. Ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo ayatutuma obudde nga bukyali misana, kubanga ekiro kijja omuntu omwe ataliyinza kukolera n'akatono. I must work the works of him that sent me while it's day, that night cometh when no man can do any work. Bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'awanda amalusu ku ttaka, n'atabula ettaka ng'alitabuza amalusu, n'amusiiga ettaka ku maaso, n'amugamba nti genda onaabe mu kidiba kya Siloamu, okutegeezebwa kwakyo nti ayatumibwa. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had done spoken so, he spat on the ground and made clay out of the spittle, and he anointed his eyes of the blind man with clay. Awo n'agenda n'anaaba n'akomawo ng'alaba. He said unto him, go wash in the pool of Siloam, which by the interpretation sent. He went his way therefore and washed and came seeing. Awo baliraanwa be n'abo bonna abaamanyagananga nabo edda, abaamanyagananga naye edda, okay, bwe baamulaba ng'atudde, ngenda ku ludda mu olw'omunaana. Awo baliraanwa be n'abo abaamulabanga edda ng'atudde ng'asabiriza ne bagamba nti si ye wuuyo ayatuulanga ng'asabiriza. Abalala ne bagamba nti alabika ye wuuyo, abalala ne bagamba nti nedda, naye alabika afaanana naye. Ye n'abagamba nti nze nzuuno. Verse 8. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, isn't this the same man who used to sit and beg? Some claimed he was, others said no, he only looks like him. But he himself insisted and said, I am the man. Awo bamugamba nti kale amaaso go gazibuka gatya? Ye n'addamu nti omuntu ayitibwa Yesu yatabula ttaka n'ansiiga ku maaso, n'aŋŋamba nti genda ku Siloamu onaabe. Awo ne ŋŋenda ne naaba ne nzibula. How then were your eyes opened, they asked. He replied, the man they called Jesus made some mud and put on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and I washed, and then I could see. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Sikyabawulira Buluganda. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Olugendo lw'okufuuka omuntu omulala. Under that anointing I spoke of the journey of transformation into another person. Mwe ŋŋenda okwogerera ku maanyi agali mu kussa mu nkola ebyo ebikugambibwa. It is through the same I will speak about the power of putting into action what you've been instructed. Amaanyi ageekwese mu kussa mu nkola ebyo ebikugambiddwa. The power hidden in performing the instructions. Bassebo ne bannyabo, ladies and gentlemen, tewaliyo maanyi there is no power ng'ago ag'enkanankana agasiŋŋaanibwa mu kussa mu nkola ekigambo kya Katonda. that can be equated into the power which is found in putting in action the word of God. Ensi eno gye mulaba yatondebwa kigambo. The world you see was created through the word. Buli kyolaba ekyakolebwa Katonda yayogeranga bwogezi kigambo. Whatever was created, he just spoke a word. Kigambo kyamuvanga mu kamwa ke nga kigenze n'amaanyi gaakyo nga mizayiro bw'edduka ne kigenda ne kissa mu nkola byakiragidde okussa mu nkola. The word came forth of his mouth like a missile strength and went into put in practice whatever it commanded it. Ekigambo kye kirina amaanyi agatayogerekeka. His word has power which is unimaginable. Tewali akyekwatako n'abeera disappointed. No one can hold on it and is disappointed. Ekigambo kya Katonda kye kyateeka omwana Yesu mu lubuto lwa Mariya. It was the word of God that put Jesus Christ into the womb of Mary. Ekigambo kya Katonda kye kyatonda byonna by'olabako. It was the word of God that formed everything you see. Katonda waakiri aleka okussaamu ebintu ebirala ekitiibwa naye nassaamu ekitiibwa ekigambo kye.
God may fail to respect other things, but not his word. Banga Bayibuli egamba nti alabirira ekigambo kye okukituukiriza. For the Bible says that he watches over his word to fulfill it. Tosobola kwesiba ku kigambo kya Katonda n'obeera disappointed. You cannot hold on God's word and you are disappointed. Naddala nga Katonda yakyogera. Especially if God said it. Omanyi You know, ekimu ku byenzudde ebbanga lye mmaze nga ndi mulokole. one of the things I've discovered in Christianity, Bayibuli eno nnene nnyo, this Bible is too wide. nnene ddala, It's wide. era abagyogereramu bawerako. And those who spoke through it, there are many. Eno Bayibuli abagyogereramu bawerako. The people who spoke through this Bible are numerous. Kyemmanyi kye ngenda okwogera kiyinza okusooka okukukanga. What I'm going to say may scare you. May shock you first. It may shock you. Kye ngenda okwogera kiyinza okusooka okukukanga naye nga ge mazima. This may shock you first, but it's the truth. Bayibuli eno Katonda yagyogereramu. Through this Bible, God spoke. Naye ne Setaani yagyogereramu. Amazingly, even the devil spoke through it. N'abantu bagyogereramu. So men did. N'olwekyo newankubadde nga Bayibuli erimu ekigambo kya Katonda. Now, however much there is a word of God in the Bible, Naye obeeranga mwegendereza ng'ogisoma. but you should be careful while reading it. N'okakasa ddala nti ekyo kye weesibyeko wamma ddala Katonda yakyogera. To make sure that something we are holding on, it was God's word. Kubanga oluusi waliwo ebintu bye tulumiriza Katonda nga si yabyogera. Because there are some things we tell God, but when he never spoke them. Oluusi nga muntu ye yayogera. When it was a man who spoke so. Nakugambye dda. I've told you already. Era tekinkwasa nsonyi okukugamba And I'm not ashamed to say nti ne Setaani yennyini eno yagyogereramu. that even the devil himself spoke through the Bible. N'emizimu yennyini gyayogereramu. Even demons spoke. Walole gy'agamba There's a time they say, ozze okutuzikiriza ng'ekiseera kyaffe tekinnatuuka. you've come to destroy us before our time. Ani yali ayogera ebyo? Who was saying so? Ne Setaani yayogereramu. Even the devil had a statement in the Bible. Bw'otaba mwegendeza bayinza okusingana nga weesibye ku kigambo Setaani kye yayogera ng'okyefumbyeko oyagala kituukirire, oyagala Mukama akikkolere, naye Mukama n'okimubanja n'omugamba Mukama gwe wagamba. Waliwo omulizi gwe nasingana eyo gye twagenda eyo ewala nga yeesibye ku kigambo akikakkanyeeko akibuulira abantu era ng'abayagala bakube n'engalo era bakube n'enduulu. You have to be careful on the statements you hold on to the Bible. You may have hold the statement, but when it was not God who was saying so, but you are demanding God to fulfill the statement in your life, as the one preacher I found who had a statement and he was on the people, wanted the people to follow the statement. Omanyi ekigambo kye yali ayogera? You know the statement he was saying? Kiri wano mu kitabo kya Matayo. It's here in Matthew. Yasoma olunyiriri nga lugamba He read a scripture saying nti bw'onoovunnama n'onsinza that if you bow and worship me, bino byonna ngenda bikuwa. I'll give you all this. N'agambye abooluganda mulabye amaanyi agali mu kusinza. He said, brethren, do you see the power in worship? Singa tuvunnama ne tumusinza If we just bow down and worship him, buli kye twetaaga mu bulamu bwe agenda kituwa. whatever we want in life we shall receive. Naye ng'ekigambo kye yali akwotinga ani yakyogera? But the statement he was quoting, who said so? Ani yayogera? Whose statement was that? Abamanyi ku Bayibuli mweka yakyogerera wa? Where? Mu ddungu ng'akola ki? Ng'akema Yesu. Ani? Setaani. Naye oli yasoma waggulu teyatunulayo ne wansi teyatunulayo. Omanyi Bayibuli eriko amateeka gagifuga. Tomala gawamatukira ku kanyiriri n'okasoma wakati gwe n'opakuka nako n'okabulira n'abantu oba ne weegumyagumya nako. Ensoma ya Bayibuli entuufu ne bwe tuba tutendeka abantu mu Bible school kikukakatako bw'oba oyagala kusoma lunyiriri lwakuna ng'onoolutegeera n'olwokusatu lusome oba kisoboka n'olwokubiri ddayo olusome ate bw'okoma wano ku lwokuna teweesiba ku lwakuna lwokka kirirako ne wansi n'olwokutaano olusome n'olwomukaaga olusome olwojja kutegeera ani yali ayogera, lwaki yali ayogera, yali ayogera ki, yali ategeeza ki. Weewale okukola ensobi. This preacher was clinging on the scripture which was saying that if you bow down and worship me, I'll give you all this. But it was the devil who was saying this in the wilderness while tempting Jesus. You know, even in the Bible, it has rules and principles that if you are to understand the word of God very well, don't just read one scripture, go up before that scripture, read two scriptures above, and even go below that scripture,
to scripture below, then you will understand who said so and what was the meaning of the scripture. And why did he say so? And why did he say so? Kama yebazibwa Buluganda. Amen. Siwulidde Mukama yebazibwe. Praise the Lord. N'olwekyo ebigambo bingi wano biri mu Bayibuli ebimu ku byo mubisomye ne mubyesibako. Therefore, many statements in the Bible, some of them you've read and you have clinged on them. Katonda n'akutunuulira n'akwewunya ng'omulumiriza ne Mukama gwe wagamba. And God looks at you when you are still so still on Him. Mukama Bayibuli egamba. The Bible say God. The Bible say Mukama gwe wagamba. it's God who said so. N'agamba okakasa nze nagamba. And says, are you sure I'm the one who said so? Ekyo ky'onnumiriza kye weesibyeko okakasa nze nakyogera. Are you sure I'm the one who said so? Nkwegayiridde bw'obanga ddala onookola amakulu mu maaso ga Katonda era ng'onoomunywereza mu kigambo kye, kwetegereze nnyo weesibenga ku ebyo by'omaze okutegeerera ddala nga Mukama Katonda yakola atya ye yakyogera. I tell you, if you're going to benefit in this word of God, just be sure that with the word you're saying and you're demanding is what God is word. Ogirabye Matayo 4:9. Have you seen Matthew 4:9? Matayo 4:9 ogirabye? Have you seen Matthew 4:9? And he said unto him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Matayo 4:9. N'amugamba nti ebyo byonna byonna n'abikuwa bw'onoovunama okunsinza. Ani ayogera oyo? Who was saying so? Ani ayogera? Who was saying so? Kikyo bw'omala kitegeera After understanding that, otandika okwegendereza nga ng'osoma Bayibuli n'oga ne kati kino kye neesibyeko nga sinnakimulumiriza nnyo era nga sinnakisabiramu era nga sinnakyesibako era nga sinnamugamba Mukama gwe wagamba, ono ddala Mukama ye yagamba. this will teach you that before even you go ahead of demanding some scriptures, it is God who was saying this word. Naye ekyo si kye naze okusimbako ennyo essira. But that's not where I came to put my emphasis. Naze okwogera ku maanyi agali mu kukola ebikugambiddwa. I came to speak about the power to put in action the instructions. Bassebo ne bannyabo Bayibuli ga nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Ladies and gentlemen, the Bible says that faith without action is dead. Obulamu bw'oba nga bunaakyuka, If your life is going to be transformed, weeyigiriza okukola ebikugambiddwa. teach yourself to put in action the Weeyigiriza instructions. okussa mu nkola ekigambo kya Katonda nga bwe kyogedde. Teach yourself to put in action the word of God the way it is. Ogenda kutandika okirabamu enjawulo. You shall begin seeing a difference. Abantu abalala banaabanga bakaaba While other people are crying nti Katonda alinga ataliiyo, that God is as if He's not there, nti Katonda bo tabakoledde. that God is not working for them, So nga nabo babadde balokola okumala ebbanga ddene. yet also they have been Christian for long, So nga nabo mu kyaki bajja. yet also they have been coming to church, So nga nabo basitula Bayibuli nga gy'ositula. yet also they carry the same Bible with So carry, nga pasita omu y'abasumba. yet you are under the same anointing of So the nga pastor, enjiri bawulira y'emu. hearing the same sermons. Banaabanga boogera nti Katonda tabakoledde. As they are saying that God has not worked for them, Bw'onoobagamba nti si bwe gubadde, nze Katonda ankoledde. for you shall say, to my side God has worked for me. Ani awulira ngambeko nti amiina? Can someone say amen? Enjawulo weeri wakati waabo Katonda baakolera ne baatakolera. The difference from those people whom God works for and those who doesn't work for Teri mu kuwulira buwulizi. is not just in hearing, Kubanga nabali baatakolera nabo bawulira. because even those who say that they don't work for them, they also Naye hear. Bayibuli etugaana okubeera obuwulizi ab'ekigambo. But the Bible heals us from just being hearers of the word, Okubeera obuwulizi ow'ekigambo ekyo tekigenda kuleeta njawulo mu bulamu bwo. just being a hearer of the word will not cause a difference in your life. Bw'oba oyagala enjawulo mu bulamu bwo, If you want to see a difference in your life, bw'oba oyagala okulaba ebibala eby'ekigambo kya Katonda, if you want to see the fruits bearing of the word of God, tandika okukissa mu nkola, ogenda kulaba enjawulo. begin putting it in practice and you will see a difference. Weebala okujjanga mu church. Thank you for always coming to church. Ekyo si ggwe wekka gw'okikola, n'abalala bajja. You're not the only one who comes to church, even others come. Weebala okulokoka. Thank you for being born again. Ekyo si ggwe wekka gwe wakikola, n'abalala You're baalokoka. not the only one who is saved, even others are saved. Weebala okugula Bayibuli. Thank you for buying a Bible. Naye si ggwe wekka gwe wagula Bayibuli, n'abalala bazirina. But it's not only you who has a Bible, even others have them. Okugula obuguzi Bayibuli tekigenda kuleeta njawulo mu bulamu bwo. Just buying a Bible will not cause a difference in your life. Okujja obuzi mu church tekigenda kukola njawulo mu bulamu bwo. Mere coming to church will never do a difference in your life. Naye okussa mu nkola by'owulira. But putting in practice what you hear, Okussa mu nkola ekigambo kya Katonda. practicing the word of God, Mazima nga bwe kigamba nti kulokoka olokoka. that when it says that get born again, you get born Bwe again. kigamba nti kussa
osaba. When it says prayer, you pray. Bwe kigamba kusiiba ng'ofuna obudde n'osiiba. When it says fasting, you get time and you fast. Bwe kigamba okugaba ng'ogaba. When it says giving, you be generous. Bwe kigamba okubuulira enjiri ng'obuulira. If it says to preach the gospel, you go Bwe ahead and kigamba preach. okutambulira mu butuukirivu ng'otambulira mu butuukirivu. If it says walk in righteousness, you go and do the same. Ekigenda okuleeta enjawulo mu bulamu bwo What will cause a difference in your life? si byebyo by'omanyi It's not what you know, wabula by'omanyi ate n'okola. but doing what you know. Wangi Amen. ngambye I've said, ekigenda okuleeta enjawulo mu bulamu bwo what will cause a difference in your life si byebyo by'omanyi. is not what you know. Stop this business of saying that I know what to do. Lekera okweyogeza nti mmanyi ekyokukola. I have had a lot of people say I know what to do. Bulidde bangi bagamba nti ekyokukola nkimanyi. When you talk to them, Bw'obawaako kyo bagamba, that is always their response. bwe batyo bwe bakwanukula. What is going to change your life is not knowing what to do, but doing what you know. Ekigenda okuyamba si kwe kumanya ekyokukola, wabula okukola ky'olina Ani okumanya. awulira ngambeko nti amiina. Say amen. Weebale okimanya naye okikola. Thank you for knowing it, but do you practice it? Weebale wabiwulira naye wabikola. Okay, you heard it, but did you put in action? Weebale okukomawo okuwulira ebirala naye bye wasembayo okuwulira luli wabikola. Thank you for coming again to hear more, but the last words you heard, did you Omusajja wuno tumusomyeko Yesu yamusingana nga muzibe w'amaaso. Here is the man we've read about, just found him was blind. Ate gaali gaziba dda nnyo kubanga gaziba ng'akyali mwana muto. He was blind since childhood. Abayigiriza bwe baamulaba ne beebuuza When the disciples saw him, they were ne asking, bagamba Mukama waffe ani yayonoona ku nsonga zoona ani yayonoona. and they said, Rabbi, who sinned on this course? Ne bamugamba ndi Mukama wange They told him, kwona ani yayonoona maama we oba yennyini. who sinned among these? The mother, Yesu the parents n'abagamba or him? ono teyayonoona Jesus replied that he never sinned, newankubadde bakadde be si be baayonoona. neither did the parents sin. Naye yabeerako embeera eno But this happened emirimu gya Katonda girabikire ku ye. that the works of God manifest through him. Wali okitegeddeko nti waliwo embeera ezimu z'obeeramu nga Katonda yagigendera bugenderezi. Emirimu gya Katonda, obusobozi bwa Katonda, amaanyi ga Katonda, ekitiibwa kya Katonda kisobole okulabikira mu bulamu bwo. Have you ever known there are situations you can be in, but when God intended it, that the power, the glory, and the glory of God must manifest through you? Ekyo bw'omala okimanya oluwaddemu okuyimira n'ogamba Yesu nti nkwebaza olw'ebyo bye mpitamu. After knowing that, you can stand up and say, God, I thank you for what I'm going through. Nkwebaza Mukama olw'ebyo bye mpitamu. Lord, I thank you for what I'm going through. Weebale Mukama olw'ebyo bye mpitamu. Thank you, Lord, for what I'm going through. Weebale Mukama olw'ebyo bye mpitamu. Thank you, Lord, for what I'm going through. Kubanga wabimanyaako nga birumba obulamu bwange. Because you knew them while they were attacking my life. Kubanga emirimu gya Katonda gigenda kulabikira ku bulamu bwange. Because the works of God shall manifest through Mu my linnya life. erya Yesu. In name of Jesus. Amiina. Amen. Tulako wansi. Sit down. Bulijjo ntera ogamba abantu Always I tell people, Katonda tasobola kutegeerekeka nti awonya okuggyako nga waliwo abalwadde n'abawonya. God cannot be known as a healer until there is a sick person he heals. Katonda tasobola kutegeerekeka nti agaggawaza okuggyako nga waliwo owooluganda omu asoose n'ayavuwala Katonda n'amugaggawaza ensi n'eryoka etegeera nti Katonda agaggawaza. God cannot be known as a person who can make someone rich until there is a poor man who has been enriched by God. Katonda tayinza kutegeerekeka nti alokola okujja nga liwo omwonoonyi gw'alokodde n'amulokolera ddala n'abaamulabako nga mwonoonyi ne bamulaba nga kati mulokole ensi n'eryoka etegeera nti Katonda alokola. God cannot be known as a savior until there is a sinner whom the world has been knowing as a sinner, and God saves him, and the whole world can manifest that God is a savior. Katonda tasobola kutegeerekeka nti agaba amayumba okujjako nga waliko mu muzigo ne wabaawo n'abaakulaba ng'oli mu muzigo n'amala n'ag'okugjamu n'akusimba ennyumba eyiyo. Awo abantu bwe banaayogeranga nti Katonda agaba ennyumba banagamba mulaba oyo kyamukoledde. God cannot be known as a giver of houses until there is a person who has been renting, and people are seeing him renting, and God comes and gives him a house, and people will say, God built him a house. Embeera zaffe ezimu ze tulimu ne ze tuyitamu ziyamba buyambi Katonda kutegeerekeka nti wamma ddala n'ekyo asobola okkikolako. Some of the situation we are going through, they hope God to use them, that God can do something like that. Gwe ky'ova olaba That's eyo why. embeera yo gy'olimu eyo The situation you are going through, Katonda agimanyiiko. God knows about it. Ngambye Katonda agimanyiiko. I said God is aware of it. Lwaki agimanyiiko? Why is he aware? Kubanga ogenda kufuuka akalango, ogenda kufuuka billboard ya Katonda nti Katonda buli abanaalabanga ggwe
kuba n'ategeereranga nti wamma ddala katonda n'ekyasobola okukikola. That situation you are in is going to become an advert. It's going to have a showroom that people who see you, they will see and say, God can really change or do something like that. Abanaalabanga ggwe banaamanyanga nti n'ekyo nakyo katonda asobola ekkikolako. Those who will always see you, they will also know that even that one, God can do something about it. Bayibuli kyevudde tugamba. That's why the Bible said, And his disciples asked him, abayigiriza ne bamubuuza, saying, Sebo, Master, omwami, who did sin, ani yayonoona, this man or his parents? ono oba bazadde be? But that he was born blind. Kyekyamuzaaza nga muzibe. Verse 3. Jesus answered and said, Yesu n'ayanukula, neither has this man sinned, ono omusajja teyayonoona nor his parents, newankubadde bazadde be, but that the works of God should be made manifest in him. naye emirimu gya Mukama girabikire ku ye. Teeka omukono waggulu ogende Mukama girabikire mu nze. Raise your hand and say, God, let it manifest through Gamba ni me. Mukama emirimu gyo girabikire mu nze taata. Say, Lord, let your work manifest through me. Gamba nti okuyita mu mbeera yange Mukama leka abantu bakutegeere. Lord, through my situation, let people know you. Bakutegeere nti oli Katonda awonya. That you are God who heals. Nti oli Katonda akola. You are the God who works. Oli Katonda agaggawaza. You are the God who Oli enriches. Katonda akyusa obulamu You are bw'abantu. God who transforms people's Oli lives. Katonda akola ebyamagero. You are God who does miracles. Okuyita mu mbeera yange abantu bagenda kulaba. Through my situation, people will see you. Nkwebaza Mukama I thank you, Lord, kubanga onfudde demonstration for ground. you made me a demonstration ground. Abanaagalanga okutegeera Katonda by'akola Those who want to know what God can do, banaalabanga nze ne bategeera nti abaayi Katonda they akola. will see me and know that God Mu can work. linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi. In Jesus' name of Nazareth. Okubira engalo nga zinoga. Clap for Jesus. Ani awulira ngambeko nti amiina. Amina. Emirimu gya Katonda girabikire ku ye. That the works of God manifest through him. Ebiddako bigamba nti bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. The next say that when I'm in the world, I'm in the light of the world. Simanyi owulira. Amen. Bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. When I'm in the world, I'm in the light of the world. Eziddako awo ennyiriri zigamba. The next say, Olw'omusanvu lugamba. verse 7. Olw'omukaaga. 6. Bwe yamala okwogera bw'atyo. After saying this, N'awanda amalusu ku ttaka. he spit on the ground, N'atabula ettaka made some mud ng'atabuza amalusu. with saliva, N'amusiiga ettaka ku maaso. and put this mud in the eyes. N'amugamba nti genda onaabe mu kidiba kya Silowamu. Told him, go and wash in the pool of Siloam, Okutegeezebwa kwakyo nti ayatumibwa. which means sent. Awo n'agenda. So the man went Awo n'anaaba. and washed, Awo n'akomawo ng'alaba. and he came back seeing. Oyina engalo zikubire Yesu. Can you clap for Jesus? Oyina engalo zikubire Yesu. You have claps and dues for Jesus. Nakugambye dda. I've already told you. Nakugambye dda. I've already told you. Weebale nnyo okubeera omukkiriza. Thank you for believing or being a believer. Ate era weebale nnyo n'okuba n'okukkiriza. And thank you for having faith. Naye okukkiriza kwokka But faith alone, nga totadde mu nkola by'okkiriza, without action, nga totadde mu nkola bikugambibwa, without putting in practice the nga instructions, totadde mu nkola bikusomesebwa, without practicing what you're taught, kusobola okukuleka mu mbeera yo emyaka emirala mingi. that faith can leave you in your situation for many years. Bayibuli ekugenda nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. The Bible says that faith without action is dead. Ngambako nti amiina. Say amen. Mu buli kyamagero kyonna Katonda ky'ayagala okukola mu bulamu bwo. In every miracle God wants to perform in your life, Mu buli kyamagero kyonna Katonda ky'ayagala okukola, in every miracle God wants to perform, there is a part for you to play. mulimu ekitundu kyo ky'olina okukola. There is a part for you to play. Mulimu ekitundu nga gw'olina okukikola. There is a part for you to play. Waliwo ekikyo ky'olina okukolawo. Of course, there is God's part. Kituufu ne Katonda alina ekitundu kye, But there's also a percentage for you. naye waliwo naawe omulimu ogugwo gw'olina okukola. What is that part? Kifo ki ekyo w'okolera? What is it that you are required to do? Kiki ekyo nga kikuvunaanyizibwako gwe okukola? What is that you are expected to do? Kiki ekyo ekikusuubirwamu? Which one is your part? Omulimo gwe mulimo ki? Have you ever
identified your part? wali ozudde ky'olina okukola Or you think God is going to do it all? oba olowooza byonna byonna bya mukama yagenda And you obikola have left it to him. gwe n'ogamba mukama kati gw'omanyi And you are waiting upon the Lord. era nga gw'olindiridde mukama I have heard many believers bulidde bangi say, nga bagamba I am only waiting upon the Lord. nze nkyalindiridde mukama. Thank you for waiting upon the Lord. Weebale okumulindirira. But did you ever do your part? No. Have you ever done your part? Weebale okumulindirira naye gwe ky'olina okukola wakikola. Part yo wagikola? Have you played your part? Yesu ayagala kuwonya musajja maaso. Jesus want to heal this man from Kampere y'abalokole banga nti amiina. Yesu ayagala kuwonya musajja maaso. He wants to recover this man's sight. Amaaso agatalaba. The blind eyes. Ayagala gawonya. He want to recover his sight. Senga kuluna engeri gy'asazeemu okugawonya. But today the formula he has used, Ebintu bitandikidde mu kuwanda malusu ku ttaka. it began by spitting on the ground. N'addira ekikolondolwa ky'amalusu ky'awandudde ku ttaka n'akikologamu akadongo oba ekisooto. And got a spittle and made mud. Addidde ekikolondolwa The spittle. ekirusu The spittle. akitabuddemu akadongo, He has made mud out of it. atabuddemu ekisooto. He has made mud out of it. Bw'amaze okitabula After, akisiize omusajja ku maaso, and anointed the eyes with it. akiwandudde Spit. akiwandudde He spat it down akikoloze and akimusiize ku maaso, anointed on the eyes amugambye and told him, genda go onaabe and wash ku kidiba kya Solowaamu. in the pool of Siloam. Mu kulaba kwo kituufu ekyamagero Yesu yali mu kukikola. In your sight, true, God, Jesus is the one doing this. miracle. Kituufu ekyamagero Yesu yali mu kukikola. Honestly, this miracle is Jesus behind it. Naye mu kulaba kwo But in your view, olina w'olaba paati y'omusajja. do you see any part need to be played by the man? Omusajja ono waliwo paati gye naye gy'ateekwa okuzannya oba tewali? Is there a part for this man to play or there is no? Wabeerewo ennyamba bambi munyambe. Help me. Omwami ono This man, muzibe The blind one. kayaziba ng'akyali muto, the blind man from gwe birth, bakologedde ekikologo we ky'ekikolondolwa, have made a spit of the gwe ground. bakologedde ekisooto, This man gwe basize ettaka ku who has maaso, anointed on the eyes. ne bamugamba agende anaabe mu kidiba kya Solowaamu. Mu kulaba kwo ayinamu paati ye oba tewali? And he was told to go and wash in the pool of Siloam. Does he have a part to play or no? Mulimu paati ye oba temuli? Is there his part or no? Gwe munyambe kale oba nga mutegeera nga bwe ntegeera. Help me if you understand the same way I do. Gwe paati ogirabawa? Where is his part? Paati ogirabawa? Where is his part? Yimirira ombuulire, ani alina microphone? Tell me. Tandikira ku yakatonda, eyakatonda ogirabawa? Where is God's part first of all? Yesu omulimu gwe kukologa ttaka Mpulira, n'amusiiga mu maaso, mpulira, bw'amala omusiiga mpulira. n'amugamba nti genda ku Silowaamu Oyo nankyawulira Yesu. onaabe. Ehe. Kati paati y'ono Paati y'omwami eriwa? omuzibe w'amaaso kwe kuwulira ekimugambiddwa, ate era n'atambula paka ku Silowaamu, n'agenda paka ku Silowaamu, n'atayimirirawo buyimirizi ku Silowaamu, naye ate era n'anaaba mu maaso. bw'amala okunaaba Bw'amala okunaaba amaaso n'azibula, ne gaziba. bw'amala okuzibula n'akomawo ng'alaba. Akomawo. N'okukomawo nakwo kukwe, Amen. Ddala n'okukomawo kukwe, Even coming back with the sight is his role. n'okuwulira kukwe, Hearing the instruction is his role. n'okugenda ku Solowaamu kukwe. Going to Siloam is also his role. Naye noba naye Yesu naye entendeka ye ya mucaka. Jesus' way of training is military, Naye si yakusaaga. is the militia. Can you imagine amaze okukumetta ekisooto mu maaso, Imagine after putting mud in your eyes. ate akugamba nti genda ku Solowaamu onaabe, Now he's telling you, go to Siloam and Ate- wash. ate si yakutwalayo, Imagine he's not even leading you there. ate tamupangisiriza na boodabooda emutwale, He has not even hired a transport means to that is. ate tamugambyeko nti yakoba akutwale.
He has not even given him a helper to take him. engeri gy'otuuka ku Siloamu, that is your business. The way you get to Siloam, that is your business. Tomubuuza ndi kati nze atalaba ŋŋenda ndya. You don't question that me, I'm blind. How do I go now, Jesus? That is not his business. Ebyo tebimukwatako. Yaakubulire gy'oteeka okgenda He has told you where to go ononeyo amaaso go. and to get your sight. Genda onone amaaso go. Go and pick your sight. Gali eri mu kidiba. It's in the pool. Nze mmaze okugakola I've made them, naye geetaaga kunaazaako. but you need to wash them. Amaanyi agaligenda okuganaazaako galabe, amaanyi ago agogogo nga terese eri mu Siloamu gye ngatadde. The power to recover the sight is in Siloam. Njagala okulaba ng'oli practical, njagala okulaba ng'otambula, oba kinakutwalira kikameka gwe tambula, gwe noonya, buuza abantu bonna b'oyitako mu luguudo bagende ntuuse Siloamu, genda kubanga amaanyi agagenda okutunuza amaaso galabire ddala bulungi nga tereseewa mu Siloamu. I want to see you practical. Do whatever you can. If it is asking people, ask people until you reach the pool and wash, because the power to recover your sight is in Siloam. In every miracle God is going to do in your life, Mu buli kyamagero Mukama kyalikola mu bulamu bwo, there is always a part for you to play. waliwo ky'olina okukola. Have you ever identified your part? Wazuula ky'olina okukola. Have you ever done it? Wakizuula era wakikola. Or you left it all to God? Byonna byonna wabirekera Mukama. Nga bwe ntera okuwulira abalokola bwe boogera. The way I hear some born again say, Nze byonna nabirekera Mukama. I left it all for God. Byonna. All. Era ogenda omutunuulira bw'oti nga kirabika byonna yabirekera Mukama. When you look keenly on him, it seems that he left everything for God. Waliwo omulokole gw'otunuulira nga byonna yabirekera There Mukama. is a Christian look at and he shows everything that he left it for God. Takyasanirira, No longer combs hair, takyasenya mannyo, no longer brushes, takyagolola ngoye. no longer ironing clothes, Ebyoya by'omu nkwawa tajjukira ddiri yasembayo okubisalayo. never shaves the armpit even, Atambula nga bw'ayagala, walks sluggishly, ayogera nga bw'ayagala, talks sluggishly, takyefaako. never care of Alina himself. emyaka 36 gyokka naye mukaleega naye n'amabeere takyaleega. She's only 36 but no longer putting on even a bra. Alina emyaka 25 naye ayambala engoye z'abantu ba myaka 56. Very young at 25 but puts on as if it is 56. Era nga bw'omuliza ng'asaba And when you hear her prayers, agamba Mukama byonna nabikulekera. Lord, I left it for you. N'omanya nti ono byonna yabirekera Mukama. It's you who knows. Ne paati ye yagivaako naye yagirekera ani? Even her part she no longer plays. Ayagala Mukama ave mu ggulu ajje amusenya amannyo. She wants God to come from heaven to come and brush her teeth. Ayagala Mukama ajje amumalimu ekyo ekiwunya mu nkwawa yaba Mukama akiggyamu. She wants God to come and put away the smelling part of her body. Yabirekera ani? She left everything to Nyenya ku neighbor akulinaanya mugende gundi lekeraawo okulekera ebintu Mukama. Shake your neighbor and tell her, please stop leaving everything to God. Muŋŋambire nti Mukama lekeraawo okulekera Mukama ebintu. Tell her that stop leaving issues to God. Muŋŋambire nti ebimu bibyo. Tell her some parts are yours to play. Ebimu bibyo. Some parts are yours to play. Ab'engeri ng'eyo Such baleetedde Mukama okuvumibwa. have caused God to be insulted. N'abantu ne bakyawa Mukama. Even people begin hating Abantu God. bulaga nze tumbuulira bulokole bwayonoona muganda waffe Nagadya. And people say, don't tell me about salvation. It spoiled our sister Nagadia. Nagadya yalinamu amagezi naye ate bwe yalokoka n'asiriwalira ddala. Nagadia was wise, but when she got born again, she became a fool. Saagala bintu ebyo bya bulokole. Nagadya yatusiriwalirako, yasiriwalira mu kyaki zammwe eyo. I don't want those stuff of born again stuff, because Nagadia became a fool in the church. Abantu ne bakyayira ddala Mukama. And people hate God. Naye nga ggwe ataana abattaka mu maaso gw'obaleetedde okukyawa Mukama. Yet it's you who refuse to go to wash your eyes who is causing God to be insulted. Bannange twogere amazima. Let's be honest, guys. Yesu atabudde ettaka, Jesus has made the mud alitabuzza malusu, with his spittle. ekikolondolwa manyanga ekidongo oba ekisooto akisiize omusajja mu maaso, And he has rubbed or anointed the eyes with that mud, amugambye genda told him, go onaabe and wash mu kidiba in the pool kya Siloamu. of Siloam. Imagine, Tebereza. just imagine Tebereza. if this guy didn't do anything Singa ono omukulu teyalina kye yakola, and he chose to sit where he was n'amala n'atuula awo we yali, and he continued to be there, n'atandika okubeera awo, n'ayongera okunyenya omukono ng'asabiriza. and begins also to keep asking for alms. Abantu abatuuka okumuwa ekinusu
People who come there to give him coins, ng'eno bwe babuuza they ask, ate ani akusiza ettaka mu maaso who put mud in your eyes? bulijjo blind? tuyitawo wano nga toyina ttaka Every day you had no mud in your eyes. ate ani amutadde bano abantu nga tebalina kisa People ate have no mercy. omusajja talaba ate ani amutadde ettaka mu The man maaso is blind. Who came and put mud in his eyes again? naye n'alyoka abaanukula He could answer, nti yesu Jesus. yali ntaddemu It is Jesus who put the mud in my nze eyes. mbuuza Here is my question. abantu bandiyongedde kwagala yesu oba okukyawa yesu Would people love Jesus the more or hate him? mulowooza lwaki baali mukyaye Why do they hate him? baalirabye yesu atalina kisa They would see a merciless Jesus. tasaasira musajja muzibe w'amaaso Cannot even have compassion on the blind. n'osiŋŋanya oti omusajja gw'olaba ng'amaaso tegalaba nfu kyomuyamba omuwa ekinusu nfu kyomuyamba omuzibula amaaso ate amaaso agaliko ekizibu ate gwe yesu ogongedde mu ttaka butaka Instead of giving help and the arm to this blind man, but you see his eyes are blind, and you have put mud again in them, waliwulira abantu akatawuniikona ngagamba tombulira yesu you would hear the whole town saying, don't tell me about tombulira those, yesu oyo don't tell me about those Jesus. musajja atalina kisa The guy is merciless. nolaba omuntu aliko ekizibu n'omusiiga ettaka mu maaso n'omupakiramu akadongo mu maaso omusajja nakati atunula ng'ezzike You find a man with a problem and put mud in his eyes looking like a chimpanzee. okay Uh-huh. okkiriza nga yesu baali mukyaye Do we believe that Jesus would be hated? okkiriza nga yesu abantu baali muvumya Do we believe that Jesus would be insulted? naye ng'ani amuvumya But who would be the cause? twogenda amazima ani amuvuma Who would be ani the cause? amuvumya Who would be the cause of the insult? owooluganda gwe baasiga ettaka mu maaso ayagaana okugenda okunaaba The brother who was put in mud in the eyes instructed to go to wash and refused to. n'olwekyo omulimo guli hafuwe eddaani Therefore, the work is halfway done. omulimu gwonna oguli hafuwe eddaani mu bulamu bwo guvumaganya yesu Every halfway done work in your life caused Jesus to be insulted. kubanga newankubadde nga bwe yali akikola yali akikoze lwa bulungi bwo naye bwe kitavaayo bulungi abantu basigala beewuunya yesu nga bamuvuma n'abamu nga bagamba nze sijja nabbirokokayo kale raba wano nalukenge ate yalinamu ku magezi naye bwe yagendeyo mu kyaki ate yasiriwala busiriwazi However much the work he did to you was for your good, but because it was half-baked, instead of bringing glory, it will bring insult. And people say, look at Nalukenge. She was better, but now look at her situation. era abantu batuvuma egyo tuyitira People insult us where we are. balugamba abalokole mwayonoona muganda waffe They say, you born again people, you spoiled our brother. takyakola asiiba eyo mu kyaki ewammwe gye yeebaka gy'asiiba mbwe anoonya mukama alinga ayabulira eyo Our brother no longer works, sleeps in the church saying that he's looking for God as if God got lost in that place. ate nga beyayitira naluka yalinamu ku magezi ng'akeera n'agenda n'akola emirimu gye naye kati asiibira ddala eyo mwamuwa akasonda mu kyaki n'ateekawo akakeeka n'ekappiro gy'asiiba ne yeebaka ayina omukazi ayina abaana yasiriwalira ddala ali eyo tombulira balokole n'okulokoka nze sijja kulokoka Yet before he got born again, he was wise. He could go and work. But these days, he got a piece of paper, a mat. He's in the church. You gave him a corner where he sleeps. He has children. He has wife. But no longer considered them. He says, I'm in the church looking for. Don't tell me about God. bamubuuza omukyala ali ate nti namukwasa mukama They ask him, how is the wife? He said, I held it to God. abaana bali batya nti nabalekera mukama I left them to God. olwagandi banna You say, tombulira balokole abo era nze ne mbalabako nnyinza n'okubakuba don't tell me born again. If you tell me about them, you can even slap them. abantu batunoonya okutukuba naye nga batukuba ku lulwo People are looking for us to beat us, but because of you, gwayasiigibwa ettaka mu maaso you who got mud in your eyes, ne tukugamba ogenda onaabe we told you to go and wash, n'otagenda n'okutuuka wano wagaana okugenda but you refused up to now. olina ebitaka bye biri awo mu maaso You have your mud in your eyes. abakubuuza bw'onnyonnyola yesu yali nsiige Those who ask you are good when explaining how Jesus did ki it. ekyakubaako nga tokyakola What happened? How was that you are not working? anti twalokoka You know we are born again. okuloka kitegeeza butakyakola So becoming born again causes you not to work anymore. mulokole Born again. kiki nga tokyesiigako yadde ebizigo mu feesi Why are you no longer even smearing even some kajel in your eye? tetuli balokole For us, we are born again. twalokoka We are born again. abantu ne batamwa obulokole And people get fed up of salvation olw'ettaka lyo ly'otaanaaba because of the mud you refuse to wash. yeesi kituufu yesu yalikuteekamu It's true, it's Jesus who put it there. naye teryali lyakusigalamu But it was not to stay there. lyali lyagenda ku Silowamu olinaabe It was for you to go to Solomon and wash, osobole okukomawo that you ng'olaba may come back with sight. abalina engalo ezitali mpangisa ezo z'owulira Those who can clap, they are doing it. ekyamagero A miracle
kyekwese mu kukola paati yo. is hidden in playing your part. Ngenda kiddamu emirundi ena. I'll beg my pardon for that. Ekyamagero A miracle kyekwese mu ggwe kola paati yo. is hidden in you doing your part. Ekyamagero A miracle kyekwese mu ggwe kola paati yo. is hidden in you playing your part. Ekyamagero A miracle kyekwese mu ggwe kola paati yo. is hidden in you playing your part. Ani awulira ngambeko nti amiina? Can someone say amen? Yesu alinga wawayalinga ennyumba yo ey'amasannyalaze. Jesus is like this engineer or electrician. Singa amaloga wayalinga mu nnyumba yo ne balubu n'aziteekamu. After wiring properly in the house, then if inserted also the bulbs there, N'okomawo akawungeezi nga yamaze okugawayalinga. and you come in the evening when he has finished the work, N'otateekako switch, and you refuse to switch on, osula mu nzikiza. you sleep in dark. Kyokka nga amasannyalaze weegali awo tegali wala. Yet the electricity is there. Omulimu gwo kuteekako switch amasannyalaze gayake. Your work is to switch on the current that the lights may get on. Waliyo abantu abamu ng'ebyamagero byabwe tebibali wala nnyo nga biri awo kumpi ng'alina kukolamu ekintu ne kibaawo. There are some people when their miracles are not so far, they just need to do something small. and then it Omwami happens. ono omulimu gwe kwali kugenda ku Silewaamu The role of this man was just to head to Siloam anaabemu ettaka mu maaso. and wash the mud from the Gamba ne house. bakune nti ettaka mu maaso. Tell them that the mud in the Yogera eyes. gamba ne bakune nti ettaka mu Tell maaso. them that the mud in the eyes. Abantu balina lwe bakutunulira mu mazima ddala nga walemera ettaka mu maaso. Some people look at you when the mud is still in your Waliyo eyes. abalokole b'otunulira n'omulabira ddala ng'oyo ayina ettaka mu maaso. There are some Christian you look at and you see that they have mud in their eyes. N'okulaba talaba bulungi kubanga ayina ettaka mu maaso. Even they don't have their sight, they don't see clearly. Ne because they bw'aba have mud. ayogera owulira ddala ng'ayina ettaka mu maaso. Even their speech, you hear the mud Ne in the bw'aba eyes. atunula olaba ng'ayina ettaka mu maaso. Even the way they see things, you see that they have mud in the N'ennyambala eyes. eraga nti ayina ettaka mu maaso. Even their dress code shows that they have mud in the N'engeri eyes. gya reasoning eraga nti alabika ayina ettaka mu maaso. Even their reasoning shows that they have mud in the eyes. Munkoni ekibegabega omugende waliwo ettaka lye weetaaga okunaaba. Shake him with the ankle and say there is some Munyenye mud. ekibegabega omugende waliwo ettaka lye weetaaga okunaaba mu Shake the maaso. shoulder and say there is some mud you need to wash. Gy'ebitaka byo mu maaso Get off the mud. otuswaza You are shaming us. ate naawe weeswaza Even you are shaming yourself. ate n'okulaba tolaba. Even you don't see. Kyamagero kyo kiri wali Silowaamu. Your miracle is near in Solam. Awo n'agenda And he went n'anaaba and he washed. n'akomawo ng'alaba. Came back with his sight. Kyogere nkiwulira ekyo mpulira kinnyumira. Gamba nti awo n'agenda Say he went, n'anaaba he washed, n'akomawo ng'alaba. came back with sight. Kiddemu. Awo n'agenda n'anaaba n'akomawo ng'alaba. Amen. He went, he washed, he came back with his sight. Mulimu nno n'okukomawo. There is even the returning. Abalala tebakomawo. Others don't return. Bw'amala okulaba ayitirayo buyitizi. After getting the sight, they just go. Obawulira bulizi nga banyumya nti naliko ku focus. You hear them just say that once I was at focus there. Nagendayo nga sirina mulimu ne bansabira. I went there when I had no job, they prayed for Ne me. ngufuna. I got it. Naye ogezanga n'omubuuza nti wali ozzeeyo. But if you ask them, have you ever returned? Yayitirayo teyadda. They just go. Ono omuzibe bwe yagenda. This man, when he went, N'anaaba. he washed. N'agenda. He went. N'anaaba. He washed. N'akomawo ng'alaba. He returned with his sight. Kitegeeza n'awa ne ku Yesu obujulizi. It means even he testified. Kitegeeza n'omwebaza n'amwebazaako. It means even he thanked him. Mulekeraawo okwefuula ababbi b'ebyamagero mu nnyumba ya Mukama. Stop being thieves of miracles in the house of the Lord. Kyona kyo nkibagambye. Oh. Mulekeraawo okwefuula ababbi b'ebyamagero mu nnyumba ya Katonda. Stop being thieves of miracles in the house of the Bwe kiba Lord. kibaddewo, If it has happened, zaayo ekitiibwa eri Mukama. take back the glory to God. Zaayo ekitiibwa eri Mukama. Take back the glory to God. Amawulire gatwaleyo. Take back the news. Obujulizi butwaleyo. Take back the testimony.
kyova olaba obulamu bwammwe bujjudde ups and downs. That's why your life is full of ups and downs. Temumanyi gulumiza Mukama ng'alina ky'akoze nga waliwo ekibaddewo. You don't know how to glorify God once something has happened. Kibanga gy'oli nti kyavudde mu maanyi go, mu busobozi bwo, mu buyinza bwo. Y'ensonga lwaki tolwawo nsonga yonna lwaki weetaaga oddeyo ogambe ku Yesu nti thank you. It's as if it came from out of your power, out of your strength, out of your wisdom. That's why you don't see any reason to go back to thank Jesus. Ono yadda. This guy returned. Naawe andaba ku TV. Even you watching on TV. Ojja ofuna akadde odde. Get time and return. Naawe ampulira ku leediyo. Even you listening on radio. Ojja ofuna akadde odde. Get time and return. Ono munno yagenda. This one went. N'anaaba. He washed. N'akomawo ng'alaba. He came back with his sight. Tukusuubira okukomawo tuwe ku bujulizi. We expect you to come back to Nti omulimu testify gwe najja wano nga sigulina namaze ne ngufuna. that the job I came here without, I got it. Komawo ng'olaba ng'onyeenya obusumuluzo bw'emmotoka. Come back with his sight shaking. Ogende down avaayo his keys, nkomyewo nga ndaba. saying I came back with sight. Ani awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Komawo tuwe ku bujulizi nti Come. komawo tuwe ku bujulizi nti mwangattirawo ku focus awo. Come back and testify that you waited me there to focus. Mwangattira ku focus ne kati nnyina n'abaana 5. I was waited at focus, but now I have 5 children. Nga tugasse bantu wano. We have officiated people here. Tugasse abantu n'emikono ne gituluma. We have officiated people here until our hands were paining. Naye bamagema g'obanoonye. But look for them around. Ono omwana omuwala Naalongo yalina appetite y'embaga bannange. No longer had appetites for weddings. Mugenda mugimumalako. You are taking it away from him. Kuba naffe twatandika omubuuza n'omuga Naalongo abantu bo be tugatta bali onaga munna. Abantu balabika babbi bambaga buli gwe tumala ogigatta yaweta. We asked Nalong, where had the people you wed? He said that maybe people are thieves of weddings. The one you do. Never come back. Ali eri azaala baana ali mu baana 5 tetubalabanga nako ne pasita yamubulira enjiri okulokoka, pasita yamulera, pasita yamudiscipulinga ne batuuka n'omulaba ng'atunula ng'omuntu ne bamuwasa taddanga yadde ogambako nti bannaye Mukama yebazibwe mwannyamba bannange mmwe mwandaga Mukama bannange nalokokera wano wa atulengera bulengezi kati ku TV nkutumidde munnange. Even the one who came here when he's looking bad and the pastor nurtured and raised her and she became somebody such that she can be seen and she was seen, we wedded her, she went. These days no longer standing here, she's on TV just watching us. Regards, we greet you there. Ono munno yagenda. The friend here, Ono munno ye yagenda. this friend here went, N'anaaba. washed, N'akomawo ng'alaba. came back with sight. Oba wajja gye tuli ng'oli muzibe. If you came to us when you were Bwe tuba blind, twakulabako ng'oli muzibe. if we saw you when you were blind, Tuwe ne chance tukulabeko ng'olaba. give us a chance to see you when you have Ani your awulira sight. ngambeko nti amiina. Someone say amen. Bwe baakugamba tusumba ba muzibe bokka. They told you that we pastor only blind people. Wali waffe ng'oli muzibe. You were belonging to us when you were blind. Banene abalokole beetaaga okwenenya. The balokole, you need to repent. Ndabyeko abalokole I've seen some balokole. basaba obwa MP nga bali mu church. They come and they pray to become MPs. Basaba okufuna emirimu eminene nga balokole bennyini abapentekooti ab'omwoyo. They come here to pray for those big jobs. Olumala bw'ati okufuuka MP temuddayo mulaba ogenda omubuuza osabira wa tuli mu All Saints Church. When they are Pentecostals, before they get the jobs, but once they get those big jobs, and you ask them, where do you pray from? I'm in All Saints. Omanyi naddayo mu Kereziya. You know, I went back to the Catholic Church. N'omugamba wali bwe wali ng'oyagala tugobemu emizimu. And you say, Wali bwe wali okyalimu emizimu lwaki tewagenda mu Kereziya? and you ask him that when you still had demons, why didn't you go to the church, the Catholic Church? Omanyi eri kwegamba bonna ffenna kwegamba gye eri tubaayo bangiko. You know that that side we are many there. Twala eri amaalo. Take away the primitivity. Teweerabiranga gy'ojje kintu. Never forget where you got something from. Teweerabiranga gy'ojje kintu. Never forget where you got something from. Katonda abeera akutunuulira God is watching you, ng'akulaba toli mwesigwa. seeing that you are not faithful. Ate nga Bayibuli gamba omuntu yenna bw'alemererwa okuba omwesigwa mu kintu ekitono n'ekinene aba talikikuwa. Yet the Bible says that if any man fails to be faithful in the little, even the big will never be given to him. Kitegeeza okyamuka mangu. It means you are too much excited. Bw'obeera weeyisiza bubi era ne Katonda aba akulaba mu ngeri ndala. It's bad behavior and God sees you in a different way. Sigala ng'oli ekyo ky'oli amadaala ne bwe gakyuka, levo ne bwe zikyuka, oba wali mulo
mulokole sigala ng'oli mulokole mu linnya lya Yesu. Stay who you are, however much the levels change. If you were born again, stay born again in Jesus' name. Kampulire wakiri abantu babiri bokka baŋŋambako nti amiina. Mukama Praise the yeebazibwe. Lord. N'agenda He went, n'anaaba he washed, n'akomawo ng'alaba. returned with his sight. Kitegeeza taba kugenda It means if he didn't go era taba kunaaba, and wash, yali talaba. he wouldn't have recovered the sight. Mulokole kye nazze okwogera olwaleero, What I came to tell you tonight, byonna bye njogedde ne bw'onoobyerabira, however much you forget whatever I've spoken, wakiri kino tokyerabira. at least don't forget this. Weeyigiriza okussa mu nkola ebikugambiddwa. Teach yourself to put in practice the instructions. Weeyigiriza okukola paati yo. Teach yourself to play your part. Weeyigiriza okukola by'owulidde. Teach yourself to do what you hear. Weeyigiriza okussa mu nkola ekigambo kya Katonda. Teach yourself to practice God's word. Okukkiriza obukkiriza kokka tekumala. Faith singly is not enough. Okukkiriza Faith kulinga kukoleeza mmotoka is like starting an engine of a car, n'etandika. and it starts. Nze mbuuza, Here's my question. bw'otateekamu giya If you don't put in gear era n'otalinnya ku muliro, and press the accelerator, kati emmotoka evaawo. can a car move? Nalongo mmwe muvuga emmotoka tubuulire. Not only the driver here. Tell us. Evaawo Can it move? ogitaddemu You've started the engine, totaddemu giya no gear. nga gw'olinda kutuuka Masaka. You wait to reach Masaka. Hello? Otudde emmotoka totaddemu giya tolinnye muliro. No acceleration, no gear, Wabula omanyi nti ejja kutuuka e Masaka. but you know that you'll reach Masaka. Bw'atyo bw'abeera omuntu akkiriza naye n'atassa mu nkola byakkiriza. So is a person with faith but fails to put in action. Njogereyo bino nga maliriza mwana wa Mukama, njogereyo bino. Let me speak this as I conclude. Buli kyokkiriza tandika okissa mu nkola. Whatever you believe, put in action. Ngambye buli kyokkiriza Whatever you believe, tandika okissa mu nkola. put in action. Naddala ng'otandikira ddala ku paati yo. Especially starting on your part. Kola paati yo Play your part ne Katonda omulekere eyiye. and leave God for his part. Ngambye gwe kola paati yo. I said play your role. Okkiriza ng'onoofumbirwa. Do you believe that one day you get married? Okakasa okkiriza ng'onoofumbirwa. Are you sure one day you get married? Then yambala ng'abanaafumbirwa bwe babeera. Then dress as people who will get married one day. Kaviiri katereeze. Put straight your hair. Kafeesi katereeze. Put straight your face. Otumwa tutereeze. Work on the lips. Yambala engoye ezikutuuka. Put on fitting clothes. So se ziri eziringa eza jjajjaawo ayafa mu 1956. Not like those of your grandmother who died in 1986. Tuyambe, gamba ne bakole ntuyambe. Tell your neighbor that help us. Mugambe n'omuga tuyambe tutegere bwe wenkana. Tell us to know your size. Kubanga n'ayagala okuwasa ayagala okumanya buwenkana, alemereddwa. Alaba oli mu makisi, eyo makisi, eyo matene, ali lubuto, tali lubuto. Naye yennyini tamanyi. Because even the one who wants to get married to you wants to know, is he pregnant or you are in a mandatory dress? Ate abantu batya okuwasa abakazi ab'embuto. People fear to get married to pregnant women. Ate banna abaana bano munanjogeza ebigambo. So dress clothes, get out your figure and Kye ŋŋamba kyokkiriza nga kinaakubaako. what I say, what you believe that will happen to you. Tunula era nga bwe kinaabaako bw'atunula. Look exactly the way the person who will receive it. Bw'oba oyagala kufa, If you want to die, totumalira budde, tunula nga anaatera okufa. don't waste our time. Look as if a person wants to die. Era kijja kubaako. And it will happen. Bw'oba onoogaggawana, If you have become rich, tandika okwogera ng'abagagga bwe boogera. begin speaking as a rich person. Tokoma ku ekyo, Not only that, beera mukozi. be hardworking. Tokoma ku ekyo, Not only that, kolayo emikwano gy'abagagga ogitabulemu egyo emikwano gy'abaavu gy'olina. go and get friends who are rich. Ratio. Ebitundu. Nga batabula sementi mu musenyu. The way you mix sand and cement. Leka emikwano gy'abagagga gibeere mingiko, Let the ratio of the rich be higher. egy'abaavu gibeere mitonotono. Then the poor on your level, let them be lower. Wali bw'otabula 70% bagagga, Like 70% rich friends. mu ssimu yo ng'okendeeza abaavu 30%. Reduce the number of poor people in your phone to Balabe nno 30%. bwe batunula. Amina. Tobeeranga n'abantu nga bonna abali muli gwe basinga okutegeera, abali mu ssimu yo bonna nga gwe basinga okutegeera. Don't have a phone book when the people who are there, all of them, you are the wisest. Era bw'otuulawo ne bakuwaanawaana ne bakuwaana, banne oli waakabi, bannange ffe bwe tubeera wano
nga ate boolina bokka. In your group, they praise you that you are the king. Ate nga nawe olira oli so comfortable. And for so you also feel comfortable there. Kagulupuko k'olimu kagulupuko bonna abalimu gwe obasinga okutegeera. In that cocoon, you are the wisest. Omanya nti olwo owedde. You know that you are in trouble. Lwaki mu bulamu bwe mulina okubaamu abaavu? Why should you have poor people in your life? 30%. Ebitundu Lwaki balina okubaamu? Why should they be there? Bakuyigireko. To learn from you. Lwaki mulina okubaamu abagagga? Why should there be rich people? Obayigireko. To learn from them. Kitegeeza naawe olina b'osomesa. It means you have people you are helping. Naye ate naawe olina abakusomesa. But also you're getting help from someone. Waliwo abakuyigirako. There are those who learn from you. Ate naawe olina b'oyigirako. Even you have people you learn from. Buuza oyo akunene nti mu ssimu lyo mulimu baani? Ask your neighbor who are in your phone book. Mu WhatsApp group z'olimu mulimu baani? Ask who are in that WhatsApp group where you are. Kubanga onyumirwa nnyo okubabeeramu wali n'obeera nga kabaka n'oba nga goba controllinga gobategeerera era n'owulira ng'oli so comfortable kubanga naye abazungu bagamba one blinded man becomes a king in total blindness. Now for you enjoy their cocoon because there you are the wisest, they praise you. Abazungu bagamba nti omuzibe w'eriisa erimu afuuka kabaka mu bazibe abangi. Aha, bw'oba nga lwo bamuzibe nga bonna tebalaba buli amaaso gombi tebalina bali bamuzibe 19 naye nga naawe oli muzibe naye nga gw'olinako eriisa eriraba bali abalaba kulondobere kabaka waabwe. If you are there, we have like 19 blind people, total blind people, and also among them. But for you, at least you have one eye which can see. They choose you as a king. Ekisinga obubi kwe kwematiza n'olowooza nti kati awo otuuse waakabi nnyo kubanga olina bamuzibe bawukulembera. The worst is for you to reach a contentment that where you are now have done it all because you have 19 blind people. Tetuganye kale bw'omala okubakulembera. Okay, if after leading them, kwanayo emikwano egy'abalina amaaso agalaba bakubuulire ow'amaaso abiri alaba atya. befriend those with double sight such that they can tell you how double sight people see. Olyoke okomewo oyinfoominge nga bano bamuzibe banno. That you may come back and inform these total blind people. Olwaliro nyinayo abantu abantegeera. Ontegeera. Do you understand what I'm talking about? Siwulira otegeera bye njogera olwaleero. Sa mu nkola by'owulira. Practice what you hear. Sa mu nkola bulaaza by'owulira. Practice, brother, what you hear. Tolina mulimo. You are unemployed. Oyagala mulimo. You want to work? Genda ogunoonye. Go and look for one. Tongamba sina gye ngunoonya genda ogunoonye. Don't tell me I don't have where to look it for. Go and find it. Bw'ogunoonya n'ogunoonya ne bagaana okugukuwa. If you go and look and they refuse to give you one. Bw'onoonyanga omulimu ne bagaana okugukuwa. If you look for a job and they fail to give you one. Gweteerewo. Go and put it there. Teekawo ogugwo. Go and start your own job. Baako ky'otandika. Go and start something. Andi bwe bagaanye okugukuwa. They have refused to employ you. Gwewe. Go and employ yourself. Gweteerewo. Employ yourself. Tombuuza ne kati awo pasita mba ntandikira wa. Don't ask me Nze atalina na capital. Even I have no capital. Kati mba ntandikira wa. Where do I begin from? Kubanga ndasoma bya business administration. For me, I started the business Ne kati administration. nonyeza emirimu gyonna baŋŋamba tebampa. I looked for all jobs and they're not employing me. Genda gwe wennyini we administering. Go and administer yourself. Genda onoonye omulimu. Go and look for job. Guli gwe wasoma babanga tebannagukuwa. Before they give you what your career is. Genda ogire ng'okola emirimu egiriwo. Go and do what is available. Ennaku zino natandika n'okuwa abavubuka amagezi. These days I even advise the young men. Abali ku street abanoonya emirimu nga tebagifuna. Those who are on the street looking for jobs and not find one. Nkuweeyo akakodyo akakuwa omulimu amangu ennyo. Can I give you a trick that can give you a job? Nkuweeyo akakodyo ke bayita muyizi tasubwa. Can I give you a never miss trick? Nga kakuwa omulimu gw'omaze emyaka 4 ng'onoonya. It can give you a job you've spent 4 years looking for one. Genda gye weegomba okukola. Go where you desire to work. Genda gye weegomba okukola. Go where you desire to work. Gye weegomba bakuwa omulimu. Where you desire to be employed. Genda obagambe. And tell them, Ekindeese wano. I've come here. Amannya gange nze Anet Nakayenga. My name is Anet Nakayenga. Ndi mukazi mulokole. I'm born again. Nasoma ebintu bwe biti ne bwe biti okubikola. I'm a professional in this and this and this. Era mbitegeera nnyo. And I understand them well.
naye olw'embeera ya covid eno gye mulimu But because of this COVID situation you are in, nsazeewo nzije mbakolere nga temunsasula okumala emyezi 3. I've come to work for you without pay for 3 months. Mumpe chance Give me a chance. nzize nga volunteer. I've come as a volunteer. Tewali atayagala volunteer services. No one doesn't want volunteer services. Buli muntu azaagala. Everyone who desires. Naye nkukakasa But I'm telling you, nga bamaze okuwa omulimu after employing you, bo bwe bagenda okizula nti kirabika ojja weetaagibwa okuweebwa transport they will discover that they need to transport you mu bbanga lya wiiki emu. in 1 week. Ate bw'onookola byokola n'obikola bulungi And if what you are doing, you're doing it well, ojja kulya nga beeyogeza bokka. they will talk by themselves. Naye omwana nga akola bulungi. She's good, she's good. Ne performance ye bambi nnungi. Her performance is good. Wadde sinaamu approving muwa mulimu. I remember you are not approved her. Bambi mumuweeyo ka facilitation. Please give her some facilitation. Olwo ojjirirwa otaddemu okugulu. Now you have put at least one leg Olwo there. oli mundu ekintu okisimbyemu okugulu. Now you are inside. Ogenda okulya nga beeyogeza facilitation. You hear talking about facilitation. Weyongere okolere ku facilitation. Continue working on facilitation. Emyezi bwe ginaawerera 2 After 2 months, 3 3. gwe ne bw'oyagala oli waddemba okusiibula. Now there you can say that, okay, I'm leaving. N'ogamba mukama wange njagala okubaza nnyo opportunity gye mumpadde Say, boss says, I'm glad for the opportunity you gave me okubeerako nammwe, to work with you, naye mu mwezi ogujja but next month mbadde njagala kusiibula. I want to leave. Mbadde njagala mumpe omuntu gwe ntendeka bino bye mbadde nkola abikole. Give me someone to train what I've been doing. Bo bennyini bagenda okugamba They will tell you, naye olagawa. where are you going? Yandi waliwo omulimu gwe nafunye somewhere. I got a job somewhere. Nandibadde era nagenze dda I would have gone, naye ne bagamba kamale okutendeka gwendeka wano. but I told them, let me first train someone here. Ojja kulya nga baga nti togenda. They will tell you, that, don't leave. Eri bagambe bagenda kuwasa n'emmeka. How much do they going to give you? Abangambye kumpa 5,000 gokka Like gokka. 500,000 only. Tugenda zikuwa sigala. We shall give it to you. Ng'oli munda mu kintu When you are inside, kyawedde dda it's already done. kubanga wamaze dde balaga sampling waba sampling engeri gy'okolamu Because you have already sampled them. tebalabaga kuta kubanga n'ebintu ebimu by'ogenda nabyo ate be babikutendese. They cannot just leave you because everything we are going with, maybe they want to train Ebyama you. byabwe bya kampuni yaabwe babitegedde dda. You know the secrets of their company. Tebalaba nsonga lwaki baleeta omuntu omupya ate bategwe gwe babaddeko naawe ate nga n'empisa zo bazirabye zibadde nungi ne performance ogisampulinze. They see no reason why they leave you go when you have sampled them. Naye n'otambula ku street emyaka ena onoonya mulimu. But you walk on the street looking for jobs for Buli foreigners. akulaba alowooza omutwe mukalu. Whoever sees you thinks that you are empty head. Kumbe bambi omutwe si mukalu naye tebakuwanga chance. Yet the head is not empty. They have never Baga ne given you a Katonda chance. asobola kukola ki? They ask, what can she do? They judge the book by its cover. Bakulamulanga wofaanana. Tebakkiriza nti olina nekyosobola They okukola. don't believe that you can do. Basampulinga yita mu kali akadirisa ke nkulagiridde Take that window oyingireyo. and get inside. Bagenda kweweera omulimu bokka. They will employ you. Ani awulira ngambeko nti amen? Someone say amen. Owulira gwe musajja gwe ali wano atalina mulimu? Have you heard you is unemployed here? Musajja gwe atalina mulimu. You is unemployed. Keera mu luggya lw'omugagga omugambe Go in the morning in the yard of the rich man nti muzeeyi nze njoza madirisa and say, for me, I can wash the windows. era ngooza naawe n'osiima. I wash the windows and you will appreciate. Naye omulundi ogusooka ngwoleza bwereere. But the first time I do it for free. Era njagala kusampulinga olabe services I zange. want to sample you with my services. Olyokeke ku madirisa ogasiimuule. And go and wash the windows. Wangi Amen. ogasiimuule. You wash those glasses. Bwe wayitawo wiiki oyinza n'okudda n'oddamu n'ogasiimuula. After 1 week, I can come back and do the same. N'omulekera ennamba y'essimu. I'll leave the number. Bagenda kuyita wekka. They will call you by themselves Obasiimulire nga madirisa ago bakuwe ssente. to wash their windows and they pay you. Bw'onoogasiimuula mu maka 10 olunaku If you do it in 10 homes ne bwe gaba maka 5 or 5 homes, ojja kuba olina ssente mu nsawo ezitayogerekeka. you will have money in your pockets. Ate nga ne bizinensi kaadi ogirekawo. And also you will have leave the business card there. Abagagga abamu tebakyayagala kwoza mmotoka nga bazooleza mu washing bay. Some of the rich men, they don't want to take their cars in the washing bays anymore. Waliyo ebizibu ebiriyo bye saagala kwogerako kaakati. There are problems which are there I don't want to say Bantu here. bamu abagagga banyumirwa nnyo emmotoka yeeyolezebwe awo mu luggya. Some rich men want their cars to be washed in their yards Kubanga baakoowa ebisumuluzo byabwe okubyozaamu kopi. because they are tired of their duplicating their keys. Ate olunaku olwo n'apaakinga wali n'asanga nga briefcase baagitutte. Kumbe gye yayoleza emmotoka n'abalekera ekisumuzo olunaku lulamba baakinyiga ku sabbuuni ne bakikolamu kopi eyaabwe n'emmotoka ne bagimuddiza n'ekisumuluzo kye ne balinda lwali paakinga ewalala bamulage Kampala.
parks the car somewhere, getting back and the briefcase is not there, yet the car is not broken. Yet where he washed the car in the bay, they duplicated the key. Now we were parking there, they came and they took kati something. gwe ekyo bw'omala okimanyi After knowing so, mmotoka zirumbe mu compound we zibeera go in the compounds where the house mukama nze kwoza mmotoka yo wano says, sir, I've come to wash the car here. ani awulira ngambeko nti amin Someone say amen. sa mu nkola by'omanyi Put in practice what you know. mukama bampeera omukisa God bless you. sa mu nkola by'okkiriza Practice what you buli believe. kyokkiriza tandika okikola Whatever you believe, start doing. tonyumya bunyumya ndikikola nja kikola ndikikola nze gwemulaba nze nze gwemulaba nze ndikola gwemulaba nze kikole Don't just say, I'll do it, I'll do it, I'll do it. imirira teeke mukama waggulu Raise your hands. gamba nti ayi mukama Say, Lord, ntegedde ekibadde kinkuba I've understood what was putting down. butassa mu nkola bye nzikiriza Not practicing what I believe. butakola paati yange Not playing my part. ntegedde olwaleero I've understood today. ti nnyina okukola paati I yange have to play my part. era mu linnya erya In yesu the name of Jesus. mu linnya lya In the yesu name of Jesus. mu linnya erya In the yesu name of Jesus. okuva leero From today, mmalirira I determine to okukola paati yange play my part. ŋŋenda gikolanga I'll do it. era ŋŋenda gikolera ddala I'll do it well. era ayi mukama Lord, naawe kola paati yo play your part mu bulamu bwange in my life. mu linnya erya yesu In Jesus' name, amiina amen. kuba engalo nga zinoga Clap for Jesus. kwata mu nsawo yo gyeyo ekiweebwayo kye twagala kuwaayo Get in your purse and get an offering. kwata mu nsawo yo gyeyo ekiweebwayo kyo Get in your purse and get an offering. ddayo n'ekimu kyekyekumi okiteeke mu baasaayo Even eyo the tithe in the envelope. era bw'omala ogyeyo bw'omala okuteekamu ekimu kyekyekumi teekamu n'ekiweebwayo kyo mu baasaayo eyo After the tithe, put your offering there. ate ekyo nga kiwedde Have that. tolagajjala Don't just ignore. okusiga ensigo yo mu booda to booda Don't ignore sowing your seed in border to border signal enhancement project. aweekweseewo omukisa ogutayogerekeka There is a hidden blessing there. mukama agulumizibwe Praise the Lord. naawe ayakola obweyamu ku nsonga eyo liwadde mbobuleeta kati n'obuteeka wano Even you played on the same, you can bring it to forget. teweerabira okusiga ensigo yo mu ttaka lino lituli mu kugula To sow a seed in the land we are buying. imirira tuweeyo sente nali nettaka tuligule tulibaleyo Stand up, we give money and also we buy bwe this tumala land. odigula tulyoke tusaba okulula ekyaki After buying it, then we shall nabo build. bagyewunya ensi eri okegambe nti ekifo ekyabanga eky'abamalaaya And the kati world- kyafuuka kirokole mu linnya erya yesu And the world will say the prostitute which was for prostitutes, now it's born again. teeka people. mu bange baasaayo tusabire ekiweebwayo Raise your envelope and we pray. naawe ali ku tv bw'otyo Even you on TV, do the naawe ali same. ku tv kwata ebaasaayo Even you on TV, hold your envelope. yayo mobile money yo Get your mobile phone kwata ekalaamu omusumba alex agenda kusomera mobile money number and a pen to read you the numbers. katusabe Let's pray. katonda gwayinza byonna Heavenly Father, tukwebaza gwabeera omulamu emirembe we gyonna thank you who lives oli forever. katonda omulungi You are a good oli one. katonda atenkanika Who is not oli imaginable. katonda atajjulukuka Who never oli fails. katonda maanyi gaffe Our oli strength. katonda buyinza bwaffe God our oli katonda authority. ekitiibwa kyaffe God our glory. tujja mu maaso go We come before you. nga tuleeta ebiweebwayo byaffe With our offerings. tuleeta ebyaffe eby'ekkumi tuleeta mukama okuwaayo kwaffe With our giving. tuleeta ensimbi zetuwaayo lwa boda to boda And the money for border waliwo to border. zetuwaayo olw'ettaka There's one we give kkiriza for buli land. azireese That's the way of His mukole will. bulungi katonda Do them well. ekisa kyo leka kimwetoolole Grace comes omukono around gwo them. gumwetoolole The right hand. amafuta go gamwetoolole The anointing surround amaanyi them. go gamwetoolole The power surround era And mu linnya lya yesu omunazaalesi name of Jesus ekisa of kya Nazareth. katonda Grace of God. leka kibutikire abantu Cover bano your mu people. linnya erya yesu His name. amiina Amen. ani awulira ngambeko nti amiina Someone say amen. siwulidde ngambako nti amiina Say amen. haleluya Hallelujah. The numbers abali ku mpewo kozesa noti 778 12 11 11 eyo ya MTN. It is 0778 12 11 11. Airtel is 0759 516 964. Eri noti 759 516 964 ngambye 0778 12 11 11 eya MTN. Ate ya Airtel eri noti 759 516 964. Taka sente zigenda ku taka nazo osobola kuzisindika. Owa boda to boda teeka ku noti 772 5 3 7 ngambye 0772 536 271. Airtel 0701 516 964. It is 0701 516 964.